mukulu Kaweya kakubuuza ekibuuzo kyange. Sebo Mr. President. Olowooza obuseebo nga ssentebe za Mbogo bwali bwangizo nnyo ku lutendekero. Era singa bwali bwangizo njagala onnokolereyo ebintu bisatu bye watuukiriza mu mazima n'obwenkanya. Onzireyo n'ebintu bisatu ebyakulema okutuukiriza nga ssentebe za Mbogo. Kati mbadde nsaba moderator buli muntu omuperekedde ati tukwete edakika ssatu be bantu basatu nga bwe mukimanyi kyokutaliiko ntogolo binyonyi ekitegeeza abakulu banda bamungi. Naye tugenda kusooka tutegereko ku mateeka agagenda okufuga debate yaffe eno so ekiri kuba tugenda kwogera bwogezi waba amateeka agagenda okuba gafuga debate yaffe era mugenda kunzikiriza agenda kwogera muzungu ffenna tusobole okugategeera obulungi. Erisooka, the team supporting the motion must not shift its point of view. The same goes for the opposition who must oppose the motion completely. So whatever their private opinions may be, you're supposed to keep silent. If a speaker makes a statement, that's the rule number 2. If a speaker makes a statement, they must be able to provide evidence. Or reasons to support their statements. Facts presented in a debate must be accurate. Speakers may not bring up new points in a rebuttal speech. So if someone is speaking, you're supposed to keep silent, but if you want to give a point of view, you will raise your hand. Are we together? Tusobola okutandika ngenda gadda mu Luganda ntandika n'ebisenjeeyo singa oli aba ayogera tutugenda kumuyingira mu buyingizi n'essomero ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka ate nga bategese bannazambogo tukubiriza okubeera n'empisa nga tuli mu order tokkirizibwa kumuyingirira wabula olina kyoyagala okuwabula wanika omukono gwo bano be bakama baffe tuli wamu. Omusajja obamuyita Martin Luther King yawandika n'agamba everyone can be a great reader. Why? Because everyone is able to serve. Tuli wamu kati tutandise ebibuuzo. Ekibuuzo ekisooka genda kutubulira ku ggwe n'ebyo ebikakasa byogamba nzira ku bino naye nga buli omu agenda okubeera tamu nalwaki olowooza abantu bano balina okwesigisa oba president. Actually, omwandiisi omu yayogera the only thing necessary for the tribe for good men to do kitegeeza ki nti ensi teri bubi lw'abakulembeze bagirimu naye ensi eri bubi lw'abakulembeze abo abamanyi ekituufu ate ne basipika. Nze mbadde wano eno kuva ku certificate ebitunyiga ffenna tubimanyi tebikyukanga. Najja wano eno mu 2022 no kakati 2025 mu mwezi ogwa April. Nze okusinziira ku bye mbadde ndaba nze neeraba nti ndi mu position okufuuka omukulembeze wa Buganda. Ekisookera ddala wano ku campus buli omu yeeringa nti alivaluate. Ekyo kyonna kize kyerambikira mu bintu byenze ekola mu holozi zaffe nga nkola zi mobilization nga nkola buli kimu ekyetaagisa okulaba nga tutuuka ku buwanguzi.
Ekyokubiri ndi musajja munnabyamizannyo. Prayers. Kufunza wakolera kati. Ezengalo zisana president tumugereko engalo. Mr. Kiraga Edward. Mudakiika emu yokka. Lwaki olowooza? Lwaki olowooza olina kifo ky'aba president? Sebo nkubiriza wa eno. Nsanyuse nnyo okubeerako wano olunaku olwaleero. Erinnya eryange yenze Kiraga Edward, omuyizi ku ttendekero lya Ssaabasajja erya Buganda Royal Institute. Lwaki ndowooza yenze president asaanidde okuddako ku ttendekero lino? Sookera ddala mbadde muyizi wano ate era nenkomawo ng'era omuyizi, naye ate ekyenjawulo mbadde mukulembeze ku mitendera egy'enjawulo ate nga nkyali mukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Okusinziira ku budde bwemutuwadde, nsaba nkomaawo. Prayers. Ba President wa Buganda Royal lwa nsonga bingi byendabye nga tebituukanga kuba okuva wena nga nsoma ku certificate kati nga ndaba nsobola okukola ki okubikyusa, nsobola okubijjawo nekusobola okubitereeza. Obudde obumpeereddwa kankomaawo nsobole okubuseeginga. Erinnya Kawooya Polycarp Reagan Ssajja lya Beene, omuwandiisi wa Nkobazambogo mu Uganda yonna, National Executive Council, omwogezi wa Kasubi Region omuli amatendekero 10 n'ago omuli Makerere, Kyambogo gonna nze sipiika waago, eyali ssentebe wa Nkobazambogo ku Buganda Royal, abadde mu association ezisinga zonna, mbadde mu Rotaract, mbadde mu Kalicho community. Ensonga enkulu eyesimba ya bukulembeze obulemesezza ababulizi ba Buganda Royal okufuna ebyo byetwetaaga. Nzize nvuddeyo okuva mu association ezo zonna kujja ku ntebe y'entiko. Abakulembeze nga bana ba association bingi byatukoledde nga ffe abayizi, naye obukulembeze bwa waggulu bukyatulemesezza. Tuvuddeyo eyo wansi kulaba ki batukyusa Buganda Royal. Niyanze mene yanze Minisitule obo budde n'obeebuuzaako n'obagamba banaye kino kigaanye, tebagenda tegera kikiruma baana. Neera nze ngamba singa mpeebwa omukisa ogwo gw'obwagirira pulezidenti, nzikirizibwa okukola active communication with the administrators, tulabe engeri ki gyetukyusa ebyo ebitunyiga. Neyanza nnyo ssebo olw'obudde obumpeereddwa kankomaawo. Mukuluziwa, kifo ki ekirala ky'osobola okuba ng'oli mukulembeze mu Buganda Royal? Neyanza omukisa guno, ebifo bingi naye ekyasoose Why have you decided to come as a president and you've not contested in any other position? Well, thank you, the moderator. Why have decided for contesting the GB president position? The thing is, guys, as I've told you in my introduction, I've been on each and every level of leadership in this institute. I got my ministry, yeah, bavubuka natwalayo ba Ian mu Buganda Land Board, natwalayo ba Oga
kati engineer kati ne president sababali tukalike weewaawo mbadde njakuba live mwe mwatugambye weewaawo internship si bwe buzibu naye ze zimu ensonga ng'omuyizi amalako omwaka nga talina kyatandikirako. Tulina ensonga alabudde bulungi ensonga ze obuntu bwewe dakiika emwemwemu. Tugenda kutandikiramu kuli kampeera nga wakamala ebyempuliziganya mu ttendekero lino n'ebukubizibwa ekitendekero ebiina nti ezimu message zijja abayizi bagenda okutegeera nga n'okuyitawo kiyise ba pulezidenti tukkiziganya ku ekyo olwo singa abantu bakulonda ogenda kukozesa ekifo kya pulezidenti kuteekawo ki weewaawo nenziza mu dakiika emu yamba mbakakase kino mu Buganda Royal tulina emituuma mingi, tulina associations, tulina halls, tulina ze tuyita ez'amadiini, association nazo nga z'amadiini. Baganda bange nga nabagambye navudde wansi nga kijja ngoberera obuzibu buliwa buli eno ku mirandira oba omusana teguva ne gituuka ku lips oba ebikoola. Nze mbagambye wansi abanathan babeera n'enteekateeka nyingi egiyamba abayizi, abankubazambogo babeera n'enteekateeka ennyingi, abahol nze njaga kuyita communication eva ku mukulembeze waabwe paka kuzi associations halls mwena paka kubakiramu delegation of power. Tulina ba PRCs, tulina ba coordinators baffe. Amazima ebyempuliziganya bijja tukoze PRCs baffe, ba mentors baffe, coordinators baffe. Kyensonyiwa tujja kufuna kye twetaaga mu budde nkwogedde obudde. Yes sir. Bagira situbalina tubadde tubalina oba tubadde tubalina ne waliwo kye tuyita silence. Kati kye ogera kukijjawo ki obudde buli eno kyenyinza okugamba nti omukulembeze Bayibuli egamba banyumirabira ku bikolwa byabwe. Kyemmanyi bagerasi be bagenda sindika ku building council tebagenda kubeera basirifu, bajja kukola ekyo kyennyini ekyetagisa okukola nayanza mumusajja. Ebyempuliziganya mu ttendekero bimu ku bizibu ebiruma abayizi singa bakwesiga ne bakuwangalo ogenda yita mukubo ki nga toyogera point bano gyebogenda. Ebyempuliziganya tulina Buganda Royal Radio, nja kufuba okulaba nga tufuna amawulire buli lunaku nga tugayisa ku Buganda Royal Radio okuva eri ba PRC baffe, ba course coordinators n'abalala balina amawulire ku bannaffe okusobola okugatuusaako mu mbeera yonna. Ogambye obeera nabo wadde weyatula era bakumanyi ekizibu ekyebyempuliziganya. Sebo okukubiriza wa puroguramu eno ekizibu ekyebyempuliziganya ku ttendekero okusooka kwa byonna nga Mukama mpanzeeko eddusu nga guli president ngenda kuteekawo equal division of labor and responsibilities. Sabukadde ngenda kuteekawo equal division of responsibilities mu bakulembeze baffe era nga mu nkola bwetyo nja kwetegereza nnyo minisita w'ebyempuliziganya bwe naateekawo ng'omulimu gwasobola okugukola okusobola okukwatagana obulungi n'abayizi n'administration ku nsonga y'ebyempuliziganya. Mpozi n'ekirala nsuubira okukubiriza oyo minisita anaaba alondeddwa okukozesa ofiisi ye mu butuufu. Zambogo maanyi
Bami bakyala sente kale nina kuwayo omukisa mubawuliriza abaffe abantu babiri omwami omu n'omukyalo omu waloni omwami omu n'omukyalo omu ng'obuuza abakulembeze ebyo ekibuuzo kiba bwekiti tukomawo n'ebibuuzo ebirala namuwalise bangi kale katalekera omukulu nali maaso erinnya lyo kosi gyova tuyogera mutugo wagira twagala kibuuzo. Good evening, gentlemen. I'm called Grace Mwebaze, and I'm pursuing a national diploma in journalism. I'm in my final semester. My question is like this, goes to our candidates, aspiring candidates. Like any other in the world, this is my question. How are you going to shoot or beat off the hostile leaders or hostile students that are beating off or that are encroaching into the Guild Council? And another question is, the final one is, how are you going to monitor or manage this issue of captivity that is ongoing at Buganda Royal? And how are you going to monitor it in order to bring autonomous powers? I beg to submit. Ebibuuzo tubitegedde bulungi kuba kyemmanyi bwe tuba nga tutegedde ebibuuzo abali abakulu balina okuba nga bakola batya. Ebibuuzo tubitegedde tugenda kufunayo maama kibuuzo kimu omukyala salononde omukyala kale yesoboddeyo omukyala satuwe microphone. I would like to ask our aspiring Guild presidents, when you come through, most of you tend to forget what you talked about. I have one question that will make me not to think that you will be like others, our Guild presidents. I would like you to describe for me what a Guild president's day looks like after a week. Mbadde nsaba nga Guild president anaayitamu or describing what a Guild president's day means. After week. Zambogo. Zambogo. Nsaba tuwe mukulu Polycarp. Batutegedde ekibuuzo tutamu kyotategedde omukisa gukyaliwo ogamba okyakujjamu ekibuuzo tulwakutamu ekibuuzo ky'omwami yasoose nsaba microphone akite mu Luganda saagala omuntu agambye saategedde ekibuuzo. Sogereza mapreda kansabe ngaetwalagira nkuddiremu obufuutifuuti bangi bwe bategeera mbuze ebibuuzo bibiri tinga ku Buganda Royal tulina ebitagenda bulungi osanga abaana nga bayomba abantu bagirayo bati ogenda bakwasaganya otya nga gwe Guild president ali mu bukulembeze then ekyokuli ekisendo ekyo kibadde mu captivity kyembadde ngamba nti gwe nga Guild president ajja tumanyi obuyinza bwa Buganda Royal tosalawo nnyo kyamaanyi obeera waggulu eyo obanga puppet obanga kifaananyi ogenda n'obuyinza bwennyini obwenkomeredde ng'osobola oyimirira ku geti n'ogamba omwana oyo muleke agenda akole kyembadde ntegeeza bakama bange aipekisa neyanzanya ebibuuzo ebyo byeyo byennyini dakiikemu buli kibuuzo oba ensuze ekisooka kyombuuziza ekyokuba nga Buganda Royal administration tekwatibwako kambagambe kino nze abali mu ttiimu yange
mukijjukira kye mbagamba tulonda guilty president n'osirika bano tuli kubanenya mbu tebalina kye bakoze naye ekikulu bajja ne boogera naye nga tebalina ki ddoboozi lyabaki ly'abantu students power our power Kawole Polycarpus team wegamba twagala okulaba nga administration ye kulaba nga tukikwatako kimafiya nga ffe abayizi mukimanyi no omuyizi mweno business bwebaleka sente bayinza ofuna bye bakozesa nsaba woba olonda guilty president noonya oyo agenda okutuusa ensonga yo nawe ojje ogateeka eddoboozi kubintu byetwetaaga ekibuuzo ekirala nze nabagambye tugenda teekawo servant leadership tulina chain of leadership muwulira byengenda oyitamu tulina chain of leadership baganda bange bw'oba osimbisa kirasi ng'amanyi ekyokukola osimbisa walo chairperson nze genda kwempawalinga associations kubanga bebabeera neki naffe nyina kwempawalinga abadyalasi mumanyire tuyiseemu mukali kyoggala fe tumanyi kyetwetaaga administration fe tulina kibateeka tugirekako amaanyi nze tegamba kakase fe ng'abayizi tulina kukola ekyo n'omanya student right kyeki olina okumanya student right kyeki saba tumukubireko omugalo ku Polycarp nti wabuvuyo for me I don't dialogue sometimes we dialogue in language wallahi wetubali kwe student ffe ngaffe tewa kigenda tuyamba ekisooka wetujja fena tugenda kumuteesa abali wange Muteesa University bintu bisatu ebikolaki ebitutwalayo first of all toilet fena tukimanye ekyo bulungi ekyokubibi wifi ekyokusatu babasamba mu kapiira kyetubale tulina transport atwala wangu olubiri gye bateera ekisaawa naye tugenda kukola tukyokubejjamu ife ngaffe nga guilty president tetulina maanyi naye mba mutwesize ne tutambulira wamu ne tugenda ewa principal ne tukola either peaceful talks naye watusuubiza nsaba yeba kigendala bannaye oli ku kibuuzo kirala nsaba nziremu ekibuuzo ekirala ekyokubiri ekyabadde ekyokubiri obakekamukiwa ekyasoose ekyokubiri nziramu ekyasoose kati nsaba banziriremu ekyobukawu bw'abaana abaana okubanga berumaluma actually etosamu actually tunaye tuyita transparency fena tukitegeka ekigambo transparency obweru teri mukulembeze nga we nabagambye nti ebigini nti bali balabira ku bikolwa byabwe buli wolonda omukulembeze eri ebuzaabuza amazima ogenda beera weerumaluma wansi awo naye nze emesegi eki gyembawa munteeke mu buyinza nga we mbadde ku grawundi nga ntambula namwe bakyali bange ebyo byonna bigenda kuba biweddewo wa administration noba nga tosobola kusalawo eyalonde ate omukulembeze w'abayizi nobeera nga kibaita kyonna ogwa bugyo singa bannawe bakulonda ogenda kukikwataganya otya nga tiwaliwo obuvuyo na administration kyokka nga n'abayizi balina eddembe lyabwe bo ng'abayizi neyanzira mesero gasobola okwasaganya abayizi nga nange muntwalidde nga abayizi ngamba kakkanya baba nga badde beerumaaluma n'okusobola okuwandika ng'ensonga zaabwe ne tunoonyereza kiko kivudde tulina obubokisi okuli wali basobola okubanga nga bateekamu ensonga zaabwe ezibaluma ne tujjanga nga tukebera ng'omwo ne balema kubeera nga beerumaaluma ng'okubeera nga mu kompawundi awo nga buli mwana bakoze okubindabinja kubanga kiba kisobola oleetawo enjawukana mu baana oba n'okulwanagana olowooza waliwo okukozesebwa okuba guilty president singa nabalonda kaŋŋambe bwentisebo ng'omukulembeze kisoboka ogenda kikwata oti kisoboka sebo kubanga
nyinza okujja nga tugeze bannambye abayizi bagambe baveewaawo bafune we badda ewalala nga balina bye bagenda okukolerawo abamu nga baganyiddebo ne batandika okuyomba okwemaluma bakimutugobamu nakimutugobawo kisoboka engeri y'okukwatamu abayizi oba engeri y'okukwataganamu n'abayizi obutakubagana na bakulembeze ba building council ndowooza ekibuuzo ekyo kyali kisooka okusooka kwa byonna nga nziramu ekibuuzo ekyo singa buli omwana akola omulimu gwe n'agutuukiriza tewajja kubaawo okukubagana. Kyakubiri, singa tujjukira ekyatuleeta wano ku ttendekero kubanga our major objective of coming to this institution is academics. Bw'omanya nti waliwo ekintu ky'oyinza okwenyigiramu nga kimenya mateeka, tujjukire nti twayingira geeti ya Buganda Royal nga buli muntu omu. Kitegeeza ki ekyo? Ne bw'obeera mu group bagenda kusingolingayo out. Ndowooza abakulu bakitegeere. Ekibuuzo ekyokubiri, kama wange nsabayo eddakiika okuddamu ebibuuzo bino ebirala. Kulu Grace yabuuzizza, how are you going to execute your duties as the duty president? First and foremost, as a supreme leader, you should be having the work plan as you come into the leadership. It is the work plan that you have to implement for your leadership and the proper execution of your duties. The last question was, the duty president means, like any other students leader, the duty president is mandated to know the daily program he has to do, provided they reach their office. They should collaborate with their fellow leaders to execute their duties in different offices. Prayers. Thank you, sir. Ekita nsaba microphone egende wakuutaza ng'alina obusobozi ka president wo. Actually, nze bwe mbalaba they make me to best leader to serve this great institution. Akamansikira kaliwo kubanga mwesimbe nabo abasinga bamanyi tusosoka nti ono mwegombako kino tewalisebo batunuulire mbatunulira wantetaaga singa bannabuganda bwe bakuwa kaluuka weewaawo abakulu owesimbe nabo olina kulawo b'obusobozi tusobola kumuleka n'agenda bugenzi weewaawo ku nsonga eyo yennyini omukulu yagambye buli mukulembeze abeera n'enteekateeka bonna bateeka action plan yaabwe n'engirabako n'engigeraageranya ng'ez'okujja ku session emu sokufuna bwegenda nayo ekibuuzo weewaawo kubano ngo batuyiseemu ani kwalaba singa oba tuyiseemu osobola okubeera ku nsonga eyo yennyini nzitaamu emabega nekugamba tewali n'omu yalaze mutindo gwa duty president okusinga ku nze bwendaga nkukiragaleba gosebali omulabe wesimbe nabo olina ogamba nti wadde nesimbyewo noono nenyina kimwegombako neyanze ekibuuzo ekyo ssebo omukubiriza puroguramu eyo okusookera ddala
nja kusooka okwebaza bannange bwe tuzze mu lwokaano ffenna we are all potential candidates. Kyakubiri bwe nzira muntu ku muntu buli omu alina kyasinga ku munne oba oli awo. Kantandike ne mukuluzi wa Simon Peter. Mukuluzi wa Simon Peter mukulembeze ate okujja waneeno okwetaba mu programu eno ba debate eno kyalaze nti mukulembeze. Mukulu Kirabira Simon naye mukulembeze era okujjako wano kyalaze nti era mukulembeze. Tukutegedde bulungi. Saba tumukuvireko mu ngalo kuno okuba nti batulwadde okuba nga tusobola enkubaganya ebirowoozo by'abeesimbyewo. Ekibuuzo kituddako nsaba ffenna tuweyo ebirowoozo n'omutima era nga kigenda kusookerwa mukulu Polycarp. Muba tuna gwesimbyeyo muweereddwa omukisa obuuze gweyagala ekibuuzo naye ngaotegera okubuuza kibuuzo kyonna kyosobola okumubuuza. Oweereddwa omukisa muntu weesimbe nabo okubuuza ekibuuzo. Nenze kanso sifa kubuuza mulirwana wange mmere kambuuza oyo weewaawo mukulu Kiraga obuvuna obujjawa okulaba ng'olina enteekateeka esinga yange okulembera abayizi bano. Kuleka enyanza ekibuuzo ky'obuuzizza sijja kulwawo kati sinaba kuwa muzindaalo toyanza sori tofaale kiwanike obuwandiisi. mukulu Kawulema kubuuza ekibuuzo kyange. Sebo Mr. President, olowooza obubuuzo nga ssentebe za Mbogo bwali bwangizo nnyo ku ttendekero era singa bwali bwangizo njagala onnokolereyo ebintu bisatu bye watuukiriza mu mazima n'obwenkanya. Onzireyo n'ebintu bisatu ebyakulema okutuukiriza nga ssentebe za Mbogo. Kati mbadde nsaba moderator buli muntu omuperekedde ki tukwete edakika 3 be bantu basatu nga bwe mukimanyi kyobutaliiko ntogolo binyonyi ekitegeeza abakulu banda bamungi weewaawo ntandise neziwa tandise ne His Excellency Ziwa Wemba ziyiseemu kikikizaawo baganda bange muwulirize bulungi. Nze nkugambye ndimuweereza kuva wansi sizza buzikuba guilty president ekitegeeza the struggle continues. Nze kuweereza era n'onaasanga wali ekifaananyi yandabye kulomosero z'abawala nga noonyeza omupya akapanda sawa mmeka ekitegeeza nze obuweereza nabutandikirawo siriza wa guilty president ekitegeeza mpeereza paka nekya mukulu Simon bibadde bibiri nga bifaanagana si kyenzizaako embankoze etya nze obuweereza ndimuweereza okuva dda. Onsanga ku kyaki ndimuweereza, onsanga mu Bwakabaka ndimuweereza, onsanga wa ndi muki ne muboosi yange ne muki weewaawo. Njagala era muweereza omukulu Edward wabuuliza ebibuuzo bye era ng'omuweereza obedde bino ebibuuzo muyinze ebintu biki bisatu benakola ki binatuukako sanyusanga mu
bangi ayise Rundi gwange kujja kuba ssentebe twali batono abajja mu bukulembeze bwe nali nvaako nalina olukandagalo lw'abakulembeze adamu mwabo nga bajja kukongereza ku ebyo tofaali gyenkoze eki byetaddeko baganda bange ekikemu yesigadde baganda era nkubuweereza nze mbeereza ku mitembeera gy'obwakabaka baganda bange nalabye kino nkireseeyo mukimanyi nti bwe bakulengera maaso moki wakulengera ajja akuwusa amadaala bwe nali wano muweereza muwakobazambogo ku ssaza ly'ekyaddondo bannengera era baganda bange ku Old Kampala wali ku mulimu gwa Old Kampala ndi muweereza mu Buganda Youth Council achievement baganda bange baganda njala muzikirize tali mukiika tanzikiriza naye tagamba mbalage obuuze ekibuuzo ina gweyagala gubatabuuza togubabuuza tomubuuzi mukulu Polycarp Magere mukulu omukulembeze nga gwe yaliko omukulembeze oli muvumu era obuvumu obulina naye tugeze nga toyise eno kikyozaako Zambogo nawe weeyo omukisa weesimba wangetaaga singa bannabuganda bwe bakuwa kaluka weewaawo abakulu oweesimbe nabo olina kulawo n'obusobozi tusobola kumuleka n'agenda bugenzi weewaawo ku nsonga eyo yennyini omukulu yagambye buli mukulembeze abeera n'enteekateeka bonna bateeka action plan yaabwe nenjirabako nenjigeraageranya ngesobola okujja ku session emu so okufuna bwegenda nayo ekibuuzo weewaawo kubano oba toyiseemu ani gwalaba singa oba toyiseemu osobola okubeera ku nsonga eyo yennyini nziramu emabega nekugamba tewali n'omu yalaze mutindo gwagiriri pulezidenti okusinga ku nze bwengaga mukulu kiragala gosembaye omulabe weesimbe nabo olina ogamba nti wadde neesimbye onoono nenyina kimwegombako neyanze ekibuuzo ekyo ssebo omukubiriza puroguramu eno okusookera ddala nja kusooka okwebaza bannange bwe tuzze mu lwokaano ffenna we are all potential candidates kyakubiri bwenzira muntu ku muntu buli omu alina kyasinga ku munne oba oli awo kantandike ne mukuluzi wa Simon Peter mukuluzi wa Simon Peter mukulembeze ate okujja waneeno okwetaba mu puroguramu eno badibate eno kyalaze nti mukulembeze mukulu Kirabira Simon naye mukulembeze era okujjako wano kyalaze nti era mukulembeze tukutegedde bulungi saba tumukubireko mu ngalo wa administration noba nga tusobola kusalawo eyalonde ate omukulembeze w'abayizi nobeera nga kibaita kyonna ogwa bugyo singa
banawe bakulonda ogenda kukikwataganya otya nga tiwali obuvuyo na administration kyokka nga n'abayizi balina eddembe lyabwe bo ng'abayizi. Mesero gasobola okwasaganya abayizi nga nange muntwalidde nga abayizi ngamba kakkane baba nga badde beerumaaluma n'okusobola okuwandiika ng'ensonga zaabwe ne tunoonyereza ki kwe kivudde tulina obubokisi obuli wali basobola okubanga nga bateekamu ensonga zaabwe ezibaluma ne tujjanga nga tukebeera ng'omwo ne balema kubeera nga beerumaaluma ng'okubeera nga mu kompawundi awo nga buli omwana bakoze okubindabinja kubanga kiba kisobola oleetawo enjawukana mu baana oba n'okulwanagana. Olowooza waliwo okukozesebwa okuba guild president singa nabalonda? Kangambe bwentisebo ng'omukulembeze kisoboka ogenda kikwata oti kisoboka sebo kubanga nyinza okujja nga tugeze bangambye abayizi bagambe baveewaawo bafune we badda ewalala nga balina bye bagenda okukolerawo abamu nga baganyiddewo ne batandika okuyomba okwerumaaluma bakimutugobamu nakimutugobawo kisoboka sabatuulirize bulungi bano bakulembeze baffe oba tuli pulezidenti tetuze buze kutula mu ofiisi abantu balina ennyota bagala okuwulira omukulembeze asobola okuddamu ebibuuzo lukutaza abakulu baba beesimbiramu era ebikunyiiza n'ogamba era gwe toyagala nteeseganya twagala oleko ng'obuuza ekibuuzo kubanga weesimbiramu nga kikuludde ku mutima. Kino ekibuuzo kigenda ewa kojja wange Polycarp mukama wange banawe kojja wange kaakati mukulu Polycarp waliko omukulembeze mu nkoba za Mbogo. What was your vision? Ate wakyusa eyo vision nefuka reality wakikola wakimakinga n'ekirala ssebo tukimanyi obukulembeze bubeeri Katonda. Singa wano kigaana nteekateeka kijoyina okwongerayo obukulembeze bwo mu maaso. Ebibuuzo by'abakulu tubifunye? Ebibuuzo tubifunye bulungi? muganda wange obuvumu obujjawo okwesimbawo kuba guild president omutonzi waffe yasalawo nga nziramu ekibuuzo ky'omwami ono obukulembeze nga bwe nayogedde mu kutandika obukulembeze kuyitibwa mbadde mukulembeze ndi mukulembeze ngenda kusigala nga ndi mukulembeze. Mpeereza ku mitendera egy'enjawulo ku Buganda Royal Institute ne wabuli wa Buganda Royal Institute era singa mba mpeereddwayo eddakiika mukama wange seconds 3 nali project coordinator ku kibiina ky'Abaganda Nkoba za Mbogo ku ttendekero lya Ssaabasajja lya Buganda Royal Institute nembeera membership director mu kibiina ekya Rotaract Club of Buganda Royal Institute nembeera coordinator nga nsoma wano wabweru Ssaabasajja Kabaka yasiima mpeereza ne mukulembeze munnange Polycarp era nze sipiika we mu lugo gwa Old Kampala mu kitongole kya Buganda Youth Council n'ebirala bingi oba oli awo tujja kuba tubigera okubitegeera ndowooza obuvuga otegedde gye bujja mukama wange
tukomewo phase 2 eri abatuwuliriza mu mitima gyammwe. Tugenda kuwayo abantu bana, abakyala babiri n'abaami babiri omukisa okuba nti omukulembeze omukwatira wano. Ekikulu ekyo ng'omuyizi kitwagala okuwulira naye tetuvuma tetulaga sayiti tweyanza. Tambuza omuzindaalo londa y'abaami babiri n'abakyala babiri. Tukozese ku budde erinnya n'enkosi gy'ova. Nze Duko Ismail Motebi, kola National Diploma in Information and Communication Technology. Kati nze nga nze ndi munnabyamizannyo. Ekibuuzo kye ngenda okubuuza kikwatagana ku byamizannyo. Najja nze ku Buganda Rail Certificate saawe n'okola diploma naye nze nga nze mutima nfuna okwennyamira nga ndaba waliwo emizannyo egimu gye tusobolanga okuzannya naye nga wano tegiriiwo ate nga gyaliwoko ne bagijjawo bujja okugeza basketball. Nze nga nze ku mutima gw'empweyanza tweyanza kitegeerise bulungi. Tuwa omuntu omulala omukisa nsaba tuwa omwami ono. Yanzege nembyombereko ndibavuma wambesasira wabula nze abaana ab'ekisulo tebasinga okunnoonya omutwe. Ogenda n'olaba enzikiza ng'amasanyalaze gagenze direeta teriiko n'olaba ekizibu wano. Sooka owulire osooka n'olaba simanyi ani agenda kukola kantu kano. Bano bakyalina mu kusaaga kubanga ogenda okulaba otambula ova ku ddaala kutuuka ku ddaala kutuuka ku ddaala kutuuka ku ddaala basibye babiri n'okaba tekigenda okuddako. Kati mbuuza enzikizi egenda vaawo etya ng'oyo akutta ekya budi pulezidenti essaawa eno oba olwo n'addako olwo bwe mugenda okuyingira ensiike yensanyanzege Saabasajja Kabaka wangaale Zambogo nsaba tuddemu Zambogo man emikisa nsigaze ebiri ng'ate gy'abakyala nsaba tuwe ku mukyalo webuuza neki abuuza tadamu kubuuza abula singa abakyala tebawuliragira kwogala nsaba tuwe mukulira nsaba tuwe okay. Good evening, everyone. I'm Anjana Makula Benita, Ngankola Journalism Certificate. I would like to ask my president, the oncoming president, kiki kye mugenda okutukolerako ku Buganda Royal about the hygiene, more so in girls. You know, abaana abawala, we are suffering a lot. Candida tagwambana abana balala eva babela ne Candida. It's not according to say Candida probably much money nti Candida era Burundi. So my president, what's your way forward about that? President abaana basasula tuition naye n'atuuka ng'oba awadde emitwalo 75 ng'abula emitwalo 5 ne bamugaana okukola ebigezo. Tugenda kukolera ki okwa atulayo sente mutimu tukibakize saba tuwe kibuzo kyazitaddiddwa mutira mukiba mukibaze mukijukira bulungi abakulu baali bakibabuuziza erinnya eryange nze Ssettimba era nze omukisa ogumpeereddwa nandyagadde okubuuza bageri pulezidenti baffe abaddako abaana abajja ku Buganda ebitundu ebyenjawulo n'amaka olusiteganankana naye ate kyenjagala muteeseteese mutya okututerawo connections within the school okutuyambako okugenda okufuna ebifo byokuberamu.
tumenyanye tumenya tweyazinkosa amasomo ndi munnabyamizannyo recent twagenda mu tifuka ekabeera mairo nga tugenda kusasula essomero lino kiba muneno musebo naye embeera gye twayitamu kyava ku bukulembeze baffe abasirifu bamazima bwe batusindikayo tebasobola tutulondoola mbeera ki gye twalimu naye nze ngenda kulondoola bannabitone bonna oba wa bikonde oba wa mupiira oba waki sobolo kiraga Edward ekyenkuba etonya amabaati negaba nga gayingira alikuba lebanga eyita amabaati nesumbu abayizi ekibirawo kuba tegisasobola kuconcentratinga bulungi mu class abakulembeze tubalina olowooza ki kibalemye nga gwe singa bakulonda ekyo ekizibu ogenda kukinogera eddagala neyanza mukama wange kusookera ddala nga sinnabakuddamu kibuuzo nabadde manyi naawe bwomukisa okulondako ekibuuzo naye engeri gyokirooze kankiddemu ensonga ey'amabaati agatonya oba oli awo kati kino kankyogere nga sitidde abakulembeze bwe tubeera mu buweereza ne tutatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe ebiva mu ki mu butatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe sijja kunenya guilty council eriko naye nja kukiwumbawumba bwenti nga bwe tufunye omukisa ekibuuzo kino tukiwulira ekizibu kino kitegeera wano oba oli awo bekikwatibwako bennyini tebeekubira mulanga ku bekikwatako guilty council eriko nkimanyi nti administration yaffe neteefuteefu okuweereza abaana mu mbeera yonna singa bakubira omulanga nesebo ne bajjeewo ogenda kutamitendera ki okukijjawo nga nkozesa obuyinza bwange gyoli president kusooka kwa byonna oba olina okumanya protocol ani gwolina okusooka okutuukirira okumukwasa ensongayo kulaba nga ekolebwako wano tulinawo estates manager oba wadde yavunaanyizibwa ku nsonga z'abayizi ab'ekisulo wabweru ne munda nsuubira nti wemba ndipooti nze nenjogera naye ensonga eyo aba agituusa butereevu wa mukama waffe principal ensonga eyo nekolebwako n'amanya olowooza lwaki abantu bakoba bagenda ku muteesa nga tulina abakulembeze omwaka gumu netutuka okugwawo netwaliza abakulembeze abalala sigala nekizibu kikino era singa bakulonda tibadde mukaaba kibakabe kiki oba kibakaaba nayanza ku nsonga ebiri mbadde natandise dde okulondoola ku nsonga n'abaana ttiimu y'abawala ewera baganda bange ekiri eri kikaali nze ntuuseeyo nempulira nga namaze naye ate nkoze enteekateeka osabawala metoni asigadde ati omu hositero zabawala tulina kalina tulina kitooyi sawuna eri mu kirenze zonna tezirina balipresentative baganda bange nabagambye kirina obulidership tusobola kutuma mirimu onaba tosobola kutuma mirimu tugenda tulema esinga zatuuka dde kukikwata obule tulina kulupulika weesimbye okuba president akali bakendo kalira ku mukongo ogambye ekizibu nawe badde okirondoola okirondoola wakakolawo ki kirondoola nze ensonga zino wama nze omanyi twagambye tuze action plan mukimanyi kino toilet zaffe zirina okulondebwa emirundi esatu olunaku mukimanyi okimanyi ku tushon gwe tuteeka tipiti zirina okubeerayo ezo ensonga zirina kuvako gildisi waffe gildisi akolaki bannange tusaana gildi president nga agenda okujja atume ezo sente zirinakola ki baganda bange
tetulina kubona Sati mukubeko mu ngalo. Zambogo. Tuli wa mukulu Simon Peter Church. Ekyenzikiza mu hospital amasanyalaze akavaavaavaako. Oza give presidents erina kyesobola okukikolako. Ekya wano eno waliwo omuntu addukanya ebyamasannyalaze g'awantu. Abaana ne bava ne bakuba omulanga ne bajja mu Guilty Council ne bategeeza nti eno waliyo enzikiza okugeza nga guno Kabaka Mulondo kuwerako amasannyalaze naye eri wansi emabega mu basement waliyo abalenzi abasulayo tebaba na masannyalaze. Nayitayo okwo nga teri masannyalaze ne mbasuubiza ne mbagamba tujja pitereeza ne nfuna obuvunaanyizibwa n'ensobola okugenda ewa mukulu Luzamiro n'ensobola omutegeeza era kati nayiseeyo eggulo nga amasannyalaze bwegali. Omulimu guno okukuwanisaganya ebirowoozo wakati w'abakulembeze baffe abeesimbyewo bwa pulezidenti tetugenda kuwa bivudde mu debate. Nsuubira obadde owulira era omukulembeze wamufunidda. Nze muzzukulu wa Lumwa Martin Posaka Beesuubula beeyanziza nnyo beeyanzike. Tweyanziza nnyo moderator waffe. Tweyanziza nnyo